kw'essinziggu olw'okusaanyawo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu luno nga lukulembeddwamu Eddy Kenzo lumaze okubeera nga lugwibwamu. Wuliriza abantu betwesembereza, abantu betuyita abaffe. Omuntu gw'okutteko okuva obuto bw'akula asobola okwefuulira ssente zimaze mu bannayuganda. Wulira ebigambo bino ebitiisa bannange, twongere okwesabira. Naye ng'omusajja ono wulira omutitimbe n'omudidi gw'ensimbi gwe bawa omusajja ono okusaanyawo Bobi Wine akatambi nkakuleetedde, naye mukwano gwange ampuliriza ogenda kawulira weewuunye ensi mwe tutambulira. Kakati naateera Pastor Bujingo ebigambo byongedde okumwonoonekera. Ono yalimba endiga ze, kakati nno Bwino afulumye omulala omuzito ddala, naye ogenda kubeera ng'omulaba. Nkuleetedde obutambi buli bubiri bwokka, naye ogenda kubeera ng'obuwulira. Jjukira kutambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa, alina ekizibu kyonna. Teweerabira Hajimiti, ennamba ye eri wansi awo, gikooneko bukoonyi. Kakati oli ku AKTV, kankusabe nga sinaba kubeera nga tweyongera video eno, sooka ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri, giteekeko like. Kakati olwo bw'ogyaddeko like omaze ogisindikira buli munnayuganda yenna waali afune obubaka buno. Pulezidenti waffe ali mu kabi, ali mu buzibu ddala. Kakati omupya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe gwa muntu wa wansi yekka ali mu nkyukakyuko yanyigirizibwa. Ono waaka tumuteekayo tulabise abantu bano oba oli awo beekuba emitima kuba eno ensi yaffe ffenna. Bino nno bitiisa era byewuunyisa, naye nga sinaba kubeera nga nkutwala mu vidiyo zino ez'entiisa ebbiri ze nkugambye. Emu akatambi ak'entiisa nga Kenzo bamubuuza 4 na 5 ku ssente ze bamuwa enkya n'eggulo okulwanyisa Bobi Wine awe accountability azikolamu ki, nga sinaba kubeera nga nkakuwa kugambi waliwo n'akatambi akalala Bujingo ono nga bamubuuza accountability ssente zazzabba ku bantu nga bagamba genda bazimbire kyaki zaalagawa, naye nga sinakutuuseeyo. Tusooke twesabireko katono nnyo kubanga ebigambo bino bitulagamu bizito ddala. Tulina okusooka mu ssaala ate awo twabulire. Every day I pray to the mighty to give it my Saturday. I will tell you good day. Zeteleka kasaha ze kwengu miti kwekute mabitonera mide wanya bulite manyi wolikwe kwa musumba wape kampume kasubire kansabe aitata ulire sare yange wali mamunyo kati wano wewo yigire busabala yakoiso yichemo wali musi ufunyo kati wano wo abite bikute Kakati ebiyita ekiro ampuliriza era emisana babitegeera. Kankusaba akatambi kano okawuliriza bulungi nnyo kubanga nkugambye nkuleetedde obutambi bubiri. Aka Eddy Kenzo ono nga bamubuuza accountability ku ssente ze bamuwa okumalawo Bobi Wine, ssente ziragawa. Kakati nno wuliriza ebigambo bino si byange, kankutwale mu katambi. Oluva mu katambi kano mukwano gwange ampuliriza ate nkutwale mu katambi akalala ka Bujingo ono nga naye ebigambo ebimukalidde ku mumwa bamuteekawo okwavuwaza bannayuganda, naye kakati naye accountability bemulemye okubeera nga munnange ayanja ku mmeeza. Katwolekere mu katambi ate mukwano gwange owulire ebigambo bino. Kansulenti kuno Eddy musuuza kwoli Kenzo. Osobola okuwulira eggwanga Janet essimu gyakubira n'akuyita mu makage eruzira. Osobola okuva n'obuulira abantu biki Janet bye yakugamba oba yakubuuza. Kati nze kambibuulira eggwanga. Ng'ennaku z'omwezi 8 mwezi gwa 12 Mama Njovu Enterprises yakubira Elirisa Musuuza Kenzo makage agasangibwa eruzira n'amugamba Eddy Kenzo, sente zetukuwa zikola mulimu ki era omulimu guli luddawa? Olemedde okukola emirimu gye twakuwa, gamba okuteeka Kyagulanyi wansi, omuvuma n'okuba nti mutujjako pressure. Musuuza yagamba Janet bw'ati, sente muzituwa tuzikulambye zirina okukola, naye ate mukimanye tuli bantu era olumu tulemererwa. Sente bwetuzitadde wonna zikozeko kye zikola, naye tekiba kyalubira nikigenda kubeera kubanga bano tuddiringa n'abantu
era ensonga lwaki abamu batandise n'otuddukako olw'ensonga bagenda okulanga ekintu kye bateekamu kiyinza obaviiramu obulabe gye bujjako eyo abantu ne babakyawa. Gye ndambuuza ogambye eki namugamba kyekyo ssente tuzitukozesa nga muzituwa naye tulemererwa kubanga public eri birala nnyo ku ffe bye tulowooza baatutegeera dda mission yaffe. Kati wuli owali okulya n'okukomba essowaani wetwogerera essaawa zino bonna abeeyita abali mu federation mission babasomesa ya corporate ne mission yali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga director wa movie yali Kenzo. Era wetwogerera essaawa zino batandise okubulwako kye bagenda okuzzaako kubanga buli lunaku babasaba ekyokukola tebakirina. Kyovula bagee muve ku diversion ezirimba celebrities entale zibeera ku TikTok ezibeera ku TV nga zitandikidde ku mainstream media nga teruyinaako nsibuko nolubeera well facilitated and well managed by the state. Wembagambidde olutalo lwabaduse wakati w'omukyala akola ku NBS n'ono Munnakatemba mulwegendereze bwe lutazikira mu nnaku 3 ngenda kujja mbyogere mmanyi kuno kwaleba bajja kamuwa bw'ataagendereze nja kujja mbyogere muwadde ennaku 3 bwe lusigala nga lutaatambula kumando bakulo nja kujja mbyogere nga bineewo ku bibiri oyo ne mulabuliddeawo okumanya pressure eri ku bano ku lwokubiri olunaku lwa jjo ku ssaawa 5 mwenna abayimbi abali mu federation mwalabye ku musajja gwe bayita Salimu Sale first time yazze gye mukuŋŋaanira ku lwokubiri olwawiki jjo Salimu Sale yazze ku ssaawa 5 ez'ekiro ku federation mwenna mwamulabye n'emmotoka ezazze mwazirabye. Kiki ekyaleesejje no Salimu Sale ku federation kubanja result si physical yakooye okuba amasimu. Yakooye okukola ki? Okuba amasimu. Mu bye yazze okubuuza yeeyita president wa federation Eddy Kenzo ensimbi ze baakamwononerako ne banne zikoze mulimu ki okontrolinga social media okontrolinga ba musician n'okuluma Robert Kyagulanyi Ssentamu omussa wansi. Wabula ngera mumanyi nti akugoba tabulako kyakusuuza mwana tumusuuza yabadde atunulanga enkuba endiga ekubiddwa enkuba ng'enyenya mutwe nga tana kyakudda musajja okalyadda kaddadde envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofini n'ekububenya nga tewaliyo yenyeenya mugenda kuli ekigenda ofubutuka mu federation kijja kutokota nga si kisaanikire olw'ensonga mujja kuwulira mukko omutulumbi nga gugudde wali obanga waliwo agenze mu kkomera obanga properties ez'olugenzi nkiddamu mu federation mujja kuwulirayo omutulumbi omunene obanga wali gwe batadde mu kkomera obanga waliwo properties ezo gwe batunze omuntu omu ku bali mu federation omunkiddamu olw'ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogw'e11 omwaka 2023 kigenda tokota nga si kisaanikire mu federation kugamba ejja kufaayo omuntu omunne mu federation emu oba ogenda mu kkomera oba okutunda properties gye bujjako kubanga mission egaanye. Abantu abasinga obungi abali bakutte taski y'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu baali akasente basanze obinyika mu nsuwa badduka kubanga balemeddwa. Kati mwenna abali bagamba asime federation teriyo mutegedde bulungi nnyo pressure badde bagitaddewo kulemesa baana betuli mukula ki mu kubanja. Ampuliriza obutambi buli bubiri bwokka nga bwe nkugambye kakati ng'omaze okulya ebigambo bya Eddy Kenzo ampuliriza ebitali biwoomu eri omukulembeze waffe n'enkyukakyuka omusajja ono tetumanyi yabaaki naye ssente embi nnyo ssente kikemo omusajja ono yali mu struggle mu ntandikwa era mwenna mumujjukira naye kakati yakyuka dda ayogera ludikya era ekintu kiri kimu kyakeererako buli lunaku kulwanyisa Bobi Wine kubeera nga amulemesa okuleeta enkyukakyuka ne mu bannayuganda wadde nga alaba ebitagenda maaso mu ggwanga lyaffe ebitali birungi abantu bawambibwa bangi bafa bangi bagobwa ku ttaka oba bangi bagobwa ku bibanja byabwe naye omusajja ono y'omu ku balemesa ebintu ebyo kubanga yali mu mbeera nnungi twewuunya omuntu ng'ono
okubeera nga muvubuka naye ng'amaaso ge ataddeko bigalubindi talaba. Kakati nno mu mbeera eno mukwano gwange mpuliza kankuwa akatambi ka Bujingo owulire entiisa endala naye katuve ewa Hajimiti. Nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 Kati wulira omusajja amanyiddwa nga Bujingo ono jjukira gye buvuddeko yazze n'alumba abasiraamu. Bw'alumba abasiraamu ne bamuddiza omuliro. Kati ono ng'alina ebizibu bye bingi nnyo bye yeerabidde oba oli awo n'atuka okuwalampa muti gw'emweramannyo nga yeerabidde amaggwa. Kakati nno ate wulira Bwino omuzito avuddeyo omusajja ono azze alimbalimba bannayuganda bw'abasaba ssente bw'abasuubiza kumbe yeekoleramu bibye ampuliriza. Ono ali mukwasanyukana mukyala we Makula gwe yafuna oluvannyuma lw'okugoba mukyala we omukulu mu maka munnaye ng'agamba nti ono yali amukaddiyeeko nga takyamunyumirwa. Kakati nno wulira Bwino Omukambwe wuunazze alumiriza omusajja ono era kennyini yeeyogeredde ne mu bigambo bye nti abantu bano yali akubeera nga abawa kyaki yaabwe omwaka 2023 Desemba nga 31 wabula ne werutuukidde wano nga tannatema yadde evvuunika erisooka ku kyaki eno. Sooka obiwulire kubanga ebigambo bino nagamba nkuleetera obutambi gwe kennyini obwerabirako nga bw'owulira. Wabula vidiyo eno gyempeera ekigalo mukwano gwange mpuliriza buli munnayuganda agifune tulina okwanika abantu bano. Tugenda kukuŋŋaanya, tugenda kwogera n'abantu Katonda ateeke obuvunaanyizibwa ku mitima gyabwe. Omwaka gwa 2023 Desemba nga 31 kuba kunyola kisumuluzo nga tuyingira. Ate era date gye twasetinga eggulu lyali the heaven is already registered the dates. So enkya ku makya keera ng'okina ku mutwe sente zo ziteeke ku akawunti ekuliraanye ffe tube nga tukola ekintu kimu kyokka kwe kuleeta accountability ku Sunday. Mukama ndaga kirala ate naawe ngamba kirala. Mukusooka wagamba nti Desemba nga 23 omwaka gwa 2023 guno gwennyini gwe tulimu mugenda kuba munyola kisumuluzo nga muyingira nnyumba ya Mukama mpya. Era n'ogamba nti n'eggulu lyakonyeemu dda stamp lyakonfaminze dda date kwe mugenda okuyingirira ennyumba ya Mukama. Kakati ate bwe tutunuulira olwaleero Desemba abuzaako omwezi gumu gwokka date gye watuwa okuyingira ennyumba ya Mukama ebuzaako omwezi gumu gwokka kyokka n'omusingi tegunnasimibwa. Kati ekibuuzo kiri kimu, eggulu lye lyalimba oba yeggwe yalimba ku lw'eggulu? Kubanga ekigambo kyo tukitwala nti kye kigambo kya Mukama. Engeri gy'oli omusumba buli ky'oyogera tukitwala nti Mukama Katonda yakyogedde. Katonda ye yalimba oba yeggwe yalimba ku lwa Katonda olw'ebigendererwa byo. Abantu wabagamba bongere mu speed mu kusonda ssente oluvannyuma lw'okubawa date. Era abantu bonna ne bagamba nti kyetwayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Singa mba ngenda Namugongo naye ne ntambula ne ntuuka ennaalya ne bannengeza nti waliwo Namugongo nnyongeramu amaanyi mu kutambula wadde nga mbadde nnafuye kuba mba ntegeezeddwako nti tunaatera okutuuka tubuzayo eddakiika mbale okutuuka gye tugenda ate nga tubadde tuva wala. Kati abantu we wabalengeza date kwe bagenda okuyingirira ekkanisa abaali bakasonda bayongeramu amaanyi mu kusonda kubanga obawadde date era wabalaga nti omulimu gunaatera okuggwa. Naye n'olunaku olwaleero omusingi tegunnasimwa ate oli mu kubagamba basonde ssente endala. Kati ekibuuzo kiri kimu, Pentagon eyo nga bwenjiraba pulaani yaayo egenda kuzimbibwa mu mwezi gumu? Singa omuntu akeera n'akola deadline ey'okuyingirirako enjuuye oba ennyumba ya Mukama oba ekintu kyonna kyabadde asondera, kitegeeza nti alinako waatuuse mu kusonda kubanga toyinza kukola deadline nga toyinaako wootuuse mu kusonda. Naye ekyamazima okuva lwe wakola statement nti Desemba 23
omwaka gwa 2023 nga gwe guno gwennyini gwe tulimu tugenda kuyingira ennyumba ya Mukama tugenda kuba tunyoola kisumuluzo era n'obagamba nti n'eggulu lyakonyeemu dda stamp nkyukakyuka kyeriwo Bujingo osobola okusiriwaza abantu abamu ebiseera ebimu naye tosobola siriwaza abantu bonna ebiseera byonna kakati omusajja ate asetinze ddeeti mpya nga bw'ogiraba mu postaawo mbu yakusonderako ssente simanyanga ya Sande okusaba sinziggu okusonderako ssente okuzimba ennyumba ya Mukama bannanga oluyimba olutaggwa lutama oluyimba lw'okusonda ennyumba ya Mukama gye tutalaba nti omusingi gwego lulinganga luyimba lwa Siisiri bannange kasiisiri twakakooye abantu newankubadde babeera basiru ne tosobola basiriwaza bonna ebbanga lyonna newankubadde eby'omusiru omugezi yalya naye ku mulundi guno omusiru aganye omugezi okulya ebibye omusiru naye ku mulundi guno aganye omugezi okulya ebibye singa nkusondera ssente nga ugenda kukuba mbaga singa nkusondera ssente nti ennyumba egenda kukuba n'entandika okukusondera ssente naye nga siraba nnyumba bw'ogizimba endala oba bw'ogiddaabiriza kyokka ate gye buvuddeko n'empulira nti wakubye embaga kitegeeza nti zino ssente ze nasonda okuzimbamu ennyumba egenda okukuba ate ze ssente z'okozesezza okukuba embaga kyokka era still after embaga nojja n'okola statement endala oba nojja n'okola okusaba okulala bannange munnyambe munsondereko ku ssente ennyumba egenda kunkuba tukyasonda baganda bange ziri ze mwasonda zikyaliwo naye nga tetulaba nkyukakyuka yava mu ssente ze twasonda ekibuuzo ekira kiri kimu Bujingo naye baba abagagga ba Drake Lubega basudiru Lupaleria baani ba Robert Kayanja ennyumba ze basulamu wallahi ssente tebazikwata lumu ennyumba ya Ssebalamu bw'ebeezita obuwumbi 5 ojja kwesanga nga yagitandika n'obukadde 100 omusingi ne basima ne gubaawo n'aleeta endala n'ateekako kati gwe ekibuuzo kiri kimu Bujingo olinda ssente zonna zimere kuwera otandike era ekirala tulinawo mmeka nga tonna tusaba twongerako soko otubuulire tulinawo ssente mmeka singa obeera chairman w'omukolo gw'olumbe oba ogw'embaga buli we tuba tusonda tuvaawo otubuulidde tulinawo ssente mmeka era in case tetuzzeemu kufuna ndala zino zigula biki Bujingo oyinawo ssente mmeka era z'olinawo abantu zisobola batuusaawa eby'omusiru omugezi yalya naye lunaku luno omusiru agaanye okulya ebibye ssente abantu ze baasonda wazizimbiramu Suzani Makula ennyumba n'ozimbira Suzani Makula ennyumba n'oyongerako ssente endala n'ogenda n'okyala ewaabwe kakati tubadde tuteesa okuva lwe kiri nti toyina gy'okola Yesu yali mubazi gwe toyina mulimu okuva lwe kiri nti toyina gy'okola kitegeeza ssente zaali zimbye ennyumba ya Mukama ze wakozesa okuzimbiramu Suzani Makula ennyumba amatiribona kati bw'oba okyawulira nti okyali ku mulama gw'okuzimba ennyumba ya Mukama tunda lodge ze wazimba ezi za Suzani Makula mwasula gwe goyita amaka oleete ssente zizimbe ennyumba ya Mukama mu mwezi gumu actually ogenda kuswala kubanga emyaka 10 osondera ennyumba ya Mukama bw'olaba bakendedde okusonda ng'ate goli mu bwetaavu bwa ssente n'obakuba akalimi nti Desemba nga 23 omwaka gwa 2023 tugenda kuba tunyoola kisumuluzo ne bongezaamu speed mu kusonda kati tubuuza omusumba yatayina bunabbi oba Katonda yataamuwa bunabbi omusumba ngamba otya nti ngenda kukusabira ogaggawale omwaka ogujja ojja kuba ovugayo kitwale mu linnya lya Yesu naye nga ne ssente zenkuwadde ne ddeeti gy'ompadde olemereddwa okutuukiriza ng'ate olwedde ssente weeziri walimbira mu ddeeti ng'olwedde ssente weeziri kakati tubuuza oli musumba wa Nabati atasobola na kulagula ddeeti kw'onaayingirira nnyumba ya Mukama oli musumba wa Nabati atasobola kukola bulaguzi butuufu mu kifo omutudde Mukama ng'ate n'ennyumba yali yakuzimbirwa Mukama
osabira enzempo n'obwavu, osabira enzempo n'amagombe. Kitwale mu linnya lya Yesu omwaka ogujja ogenda kubeera n'amaka. Kitwale mu linnya lya Yesu omwaka ogujja ogenda kubeera n'emmotoka. Kitwale mu linnya lya Yesu omwaka ogujja ogenda kubeera bwoti. Ng'ekifo mu ŋŋambira nti kitwale mu linnya lya Yesu, kyo kyennyini ekifo kyale mu kitwala mu linnya lya Yesu. Kyo kyennyini ekifo mu ŋŋambira nti kitwale mu linnya lya Yesu, kyale mu okukitwala mu linnya lya Yesu. Kati ensonyi ozifudde obusungu. Abantu bakubuuza accountability, osindise full figure avuma bavumi. Eno si kayumba, si kayumba. Muve mu byekisiro, mwe muleke kulowooza nti eno ennyumba egenda kuzimbibwa nga kayumba. Kyova olaba omusumba aluddewa. Abantu abakubuuza accountability labano n'amasannyalaze we gagenze. Abantu abakubuuza accountability Bujingo tebakubuuza ku kayumba. Oba tebakubuuza accountability ya kayumba. Bakubuuza accountability ey'ennyumba ennene era nabo gye baasondera. Kubanga nabo mu kutandika okusonda baasonderanga nnyumba nnene y'ensonga lwaki abamu baateekangawo mu dollars amalu. Jako katenizo funa wano ku light mulindeeko nkyasomera kasajja yangu. Y'ensonga lwaki wateekawo dollar accounts abantu basondereko ssente, kubanga baali tebagenda kusonda ssente za kayumba oba za kakanisa. Baali basonda ssente ez'ekkanisa gaggadde, ez'ekkanisa luva okwaya. Kati bwe batandika okukubuuza accountability n'osindika ono omusiru kisusube y'akalokoke yali yeetundira ennansala egaya egundi Salama Road ewaakuleekaana, anenya abantu ababadde abalokola okuva edda nedda babanja accountability. Mwe mulowooza kano kagenda kuba kayumba, kano tekagenda kuba kayumba, nabo tebaasonde. Beebo abasumba abeerimbika mu bwerimbisi mu busumba, naye ekyamazima nga n'obunabbi bwe balagula tebuliiyo, kubanga omusajja ono agambye oba yagamba ne mwaka 2023 ne Mukama amaze okumulaga enzigi z'eggulu zonna zeggudde nga ziraga nti ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba mwaka 2023 bagenda kuba ekyaki bagiguddewo nga baggulawo buguzi kuyingira. Kakati ne twebuuza Omukama bwe yalagula oba Omukama bwe yalaga omusajja ono yaloota buloosi nga ffe abantu babulijjo bwe tuloota, oba bwe yaloota byali bituufu nga Omukama bwe yamulagula? Lwaki tebituukiridde? Lwaki abantu bakyali mu maziga? Lwaki bakyasabira mu bisooto? Lwaki bakyatuula mu ttaka? Kakati no mukwano gwange mpuliriza, kangusabe n'obwombe firino ogimpera ekigalo ompeyo subscribinge ku mukutu gwaffe, kubanga tutambula na muntu wa wansi yekka ku AKTV. Oyo afiirwa essente ze n'aziwaayo ngalowooza n'ayambibwa n'atayambibwa, alumirirwa ensi ye, oba oliawo ng'ate waliwo abasajja n'abakazi bo abayisaawo ebyabwe nga ffe mu kulumirirwa ensi eno bo bakiraba nga ffe ababalemesa okulya omugaati. Mukama Katonda akunkumira akumpira ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Tukwatagane mu mwaka addako. I sign out for now. Bye bye.